abasawo b'ekinnansi tebaloga bulozi, abasawo b'ekinnansi bavumula. Bagambye nti yagende wagu ne bamuvumula obulwadde gundi naye bali ku ddogo lyokka lyokka lye baleeta nalyo baganye okuyamba munnansi. Naffe kennyini tulina ennaku nnene nti tuwandiisa mu baluwa baagaana otuyamba. Tuwandiise buli kimu kyonna ekyetaagisibwa. Eddagala lyaffe liweeriri, twagala tulikulaakulanye nga China we yakulaakulanya eddagala ebaganye. Twagala tutambuze ebyobuwangwa byaffe bitambule okubitumbula. Minisita wa Culture waali naye aganye okugamba nti ensozi zino eziri mu Uganda tuzitambuze n'abamanyi abasawo b'ekinnansi tulabe engeri gye tuzitambulamu tutereeze ensozi ezo zireete ssente mu ggwanga ebyagaana. Katugambe ffe tuli awo nga baatulinnyirirako bulinnyirizi batambuza kutoonoona linnya lyaffe nti tuli balogo. Tetubangako balogo, mubadde mulya nga temutufaako. Tuwandiisa amabaluwa gaffe okujja mu ofiisi zammwe mutukuba mikono. Olumala okuwa ebbaluwa ng'odda wali mu woteeri gy'oliiridde nti eno y'abakiri abasawo b'ekinnansi ng'okwata ng'ovungavunga ng'oteeka mu kasero. Naye tubagamba nti essaawa etuuse mwali badde mukolera bannayuganda kye beetaaga. Ate twebaza n'abo bennyini abakirimu abalabye ekituufu nti abantu abo babadde tebaagala bantu balina ebikono bingi. Tubasaba nti ffe tugezezzaako ng'abasawo b'ekinnansi okusaba ettaka tulimireko eddagala eriyinza okuyamba bannansi. Tubasaba eddagala lyaffe ery'ekinnansi tulirina naye tukusaba eddagala lino tulitwale ku mutindo. Ekyo temukifaako, temwagala kukiwulira wabula mwagala kubeera na lubuto mubeere nga mujjuza mbuto zammwe mubeere nga mulya bulungi. Naye ndowooza ebyo ababifunyeemu bibagwanidde. Ekinnansi amannya n'eddoboozi bampita Mwami Jemba Lumira Mayengo, Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Sooka okubeebaza abasawo baffe emirimu emirungi gye mukoledde eggwanga, ate mwebale kubeerayo mu kulayiza Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni. Mikwano gyange abalungi, ebintu ebiri mu ggwanga mubiraba era mubiwulira, naye ebintu ebyo tubasaba abanene abali mu ggwanga muleme tuteekamu nga ffe abasawo b'ekinnansi kubanga gundi yaloze gundi ne gundi yaloze gundi. Ffe ng'abasawo b'ekinnansi tebitukwatako kubanga mubadde mulya nga temutufaako. Tuwandiisa amabaluwa gaffe okujja mu ofiisi zammwe mutukuba mikono. Olumala okuwa ebbaluwa ng'odda wali mu woteeri gy'oliiridde nti eno y'abakiri abasawo b'ekinnansi ng'okwata ng'ovungavunga ng'oteeka mu kasero. Naye tubagamba nti essaawa etuuse mwali badde mukolera bannayuganda kye beetaaga. Ate twebaza n'abo bennyini abakirimu abalabye ekituufu nti abantu abo babadde tebaagala bantu balina ebikono bingi. Tubasaba nti ffe tugezezzaako ng'abasawo b'ekinnansi okusaba ettaka tulimireko eddagala eriyinza okuyamba bannansi. Tubasaba eddagala lyaffe ery'ekinnansi tulirina naye tukusaba eddagala lino tulitwale ku mutindo. Ekyo temukifaako, temwagala kukiwulira wabula mwagala kubeera na lubuto mubeere nga mujjuza mbuto zammwe mubeere nga mulya bulungi. Naye ndowooza ebyo ababifunyeemu bibagwanidde. Naye tubasaba n'obuwombeefu nti kati mu kaseera kano Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni ekisanja kino kibeere ekirowooza ku ofiisi zaffe ze tulina ezaali badde ziyamba gavumenti nga ffe abasawo b'ekinnansi tupangisa mpangisa. Naye ng'ate naffe tuli bannansi. Niyo bawulira abasajja balina biliyoni abakyala balina biliyoni. Ffe tukole ki? Naffe kennyini obwagazi butugwako netugamba naye abantu bano baatwerabira. Naye kati mu kaseera kano taata mwoyi, mukwano gwaffe mwozi, oba olabye ekintu ng'ekyo tukwebaza. Naye abantu bo babagambe batugyeko okugamba nti bano gundi yabadde n'eddogo gundi yabadde n'eddogo. Abasawo b'ekinnansi tebaloga bulozi, abasawo b'ekinnansi bavumula. Bagambye nti yagende wagu ne bamuvumula obulwadde gundi naye bali ku ddogo lyokka lyokka lye baleeta nalyo baganye okuyamba munnansi. Naffe kennyini tulina ennaku nnene nti tuwandiisa mu baluwa baagaana otuyamba. Tuwandiise buli kimu kyonna ekyetaagisibwa. Eddagala lyaffe liweeriri, twagala tulikulaakulanye nga China we yakulaakulanya eddagala ebaganye. Twagala tutambuze ebyobuwangwa byaffe bitambule okubitumbula. Minisita wa Culture waali naye
agaanye okugamba nti ensozi zino eziri mu Uganda tuzitambuze n'abamanyi abasawo b'ekinnansi tulabe engeri gye tuzitambulamu tutereeze ensozi ezo zireete ssente mu ggwanga ebyagaana. Katugambe ffe tuli awo nga baatulinnyirirako bulinnyirizi batambuza kutwonoona linnya lyaffe nti tuli balogo. Tetubangako balogo era muve ku tteeka liri abazungu lye baateekawo okukyayisa eddagala lyaffe ly'ekinnansi nti alikwata ku ddagala ly'ekinnansi aliba mulogo. Ebyo tebiriimu, tebirina kye bikola. Wabula kye twagala mukole omulimu kati mu kaseera kano okuyinza okulamba munnansi okugenda mu maaso. Ebyo kijja tuyambako nga naffe mutusembeza tusobole okutumbula eggwanga kubanga ebyobulambuzi ffe biri mu ffe naye temutufuddeeko. Ebyobulambuzi tubirina era gavumenti ndowooza ezikulaakulanye ebyobulambuzi zibifaako nnyo kubanga tulina n'abazungu n'amawanga amalala abaagala ebyobulambuzi bisobole okubaawo nga bitambula. Naye ffe temutufuddeeko, mutulese awo tutunuulidde. Tulina bannaffe abalina enzikiriza. Enzikiriza yaffe eri mu ggwanga ng'abasamizi temugifuddeeko. Nfe kyokugamba nti bannange abantu bano nabo balina we basinziza kati tubasalire tubasembeze tumanye ddala. Naye mubagamba abo balina bakatonda abangi. Baani alina katonda abangi? Gamba mwaligambe abo balina bamalayika bangi naye balina katonda omu kubanga katonda omu yali mu nsi era yali mu nsi yonna. Katonda yatambula atalabika era naffe tulina bamalayika abaweereza Katonda. So twalibadde tukwataganira wamu ne tusimba eggwanga nga tewali bufere, tewali okumpanya n'abantu mwejjuza embuto. Mugeze nnyo embuto zammwe muzikoleredde naye baaba naffe mwalibadde mutuyamba naffe ne tubeerako n'akantu ne mutuyamba ne tugenda mu maaso. Mukama abampeera omukisa. Abasawo b'ekinnansi abalungi, abatabuzi b'eddagala, abasamize, abaluuta, mwenna mbakoowola mujje ku lusozi Walusi tusobole okubeera nga tuli wamu, tusobole okuba nga tuli wamu. Ate bapulezidenti b'ebibiina bw'obeera ng'olina ekibiina kyo ng'oli pulezidenti w'ekibiina leka kubeera na ntalo na banno. N'obeera n'entalo oli najja n'oyagala okuzimba nga gw'oli olaga nti oli w'amaanyi nnyo okusinga banno. No, ffenna tuli bakulembeze kubanga twakola federation. Gw'atanaba kwegatta mu federation mujje tugende Walusi nga tuli ku federation kubanga tugenda kulamaga Walusi na kusinza okumanya omutonzi. Kiki ekitutwala okumanya omutonzi ku nsozi? Nti Katonda bwe yali atonda ensi eno yasindika bamalayika 7 bali ku nsozi. Kyova olaba nti tugenda ku nsozi okwo tunoonye bamalayika 7 batwale obubaka eri Katonda asobole otuddamu atuwe bye twagala. Mukama abampeera omukisa.